the kind of spirit that has killed our struggle for the last 4 years. For the last 4 years, one group of actors has had occasion to speak about one person, the name of Matthias Mpuuga. Has been their business for 4 years. Unfortunately, we have lost time, opportunity, and space. Mpuuga bamunywera mu kyayi nga wa majaani bwe bazuukuka balogota na Mpuuga mutano wa Nsamba. Tufiiriddwa emyaka 4. Tewali kuteesa, tewali kutuula, tewali kwegeyaamu, tewali kuwuliziganya, tewali kuwangana magezi. I want to announce that I am around and I'm going nowhere. Today I'm even more energized to make that solemn promise that I'm ready for the task you will ask me to do. I want to invite all of us, without prejudice, from wherever you come from, my brother Chamondo from Jema. The opposition must sit under one big tent, under one big tree, not a small umbrella. One big tent, and speak about what we have failed to do, and speak about what has gone wrong, with humility and courage to march forward. Certainly, we shall not be friends all the time, but we have only one country called home we all must protect and save. Kyokka kimala nti waliwo eggwanga lye bayita Uganda lye tugenda okulwanirira gwe mulimu gwaffe. Ebirala bitono nnyo. Agala okuyomba ne munne agende bayombe. Mugende mwesibire ewantu muyombe. Stop the petty fights. Stop the petty quarrels, ridiculing of others on social media. Use social media positively to promote our agenda. I want to send you people, you hear our friends promoting our agenda. Use social media to promote our agenda. Leave the others promote their pettiness. Tulina omulimu munene mukozesa amasimu ago n'emitimbagano okutwala mu maaso omulimu guno omunene ogw'obumu ogw'okukolera awamu. Nga bwe ngambye mu bbanga siddene DA ejja kuvaamu ekibiina ky'ebyobufuzi nga tumaze okukanya bwe kinaafaanana bwe kinaatunula. Tiwaba batiisatiisa nti nga mukyusiza ebibiina. Ekibiina si ddiini era si ggwanga. Tosobola kubeera mu kibiina nga bakirumba bongoota, ng'obazuukusa batema bisiki, ng'olina ekkatala n'osigala nga oli mu bazuukusa essaawa 24. You move on and work anew. Mwegomba nnyo bannaffe ab'e Kenya bakyusiza obuyinza kujja bafuna bwetwaze. They have been evolving. We must learn to evolve, to change, to move, work together even when they're not the most bosom of friends. There's one only country called Uganda. The Sina Sinda alina passport yemu nendaga muntu emu egamba ki Uganda. Njala kwebaza muto wange musajja wa Kabaka. Ladies and gentlemen, you must tune your bass, tune your bass. The long-term benefits of bass have been proved by scientists.